Newspack channel kwoli wabale kuba nti no ojja kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere ng'atenga kwa ku speed y'ekitalo ky'olina okola kimu kwe kubeera nti no osubscribinga ku YouTube channel n'okubeera nti video eno ogimpeera like. Tutandikidde Wafulu Figure kw'ossa ne Catherine Kusaasira amunange General Raiso avuddeyo n'abeera ng'ate abatabukira avuddeyo n'abeera nga abagambako nti bali mu kuswaza ofiisi ez'abaweebwa President Yoweri Kaguta Museveni. Katubeere nga tubikuwa. Omwana wange oyo nali mwagala nnyo naye yagenda mmalamu amaanyi ebintu ebyo byakola. Nsaba omwana wange Kusaasira nesaba omwana wange Wafulu Figure. Nembasaba ti nabagambako dda nti bakozi ba gavumenti mbeegayiridde nnyo bagende ku mikutu nga boogera ku bintu ebikwata ku ggwanga naye nga tebali okuvuma. Ekigambo ky'okuvuma omuntu omukozi wa gavumenti okuvaayo n'ovuma abantu kibi nnyo. Bw'abaawo ekintu ekisobye aidha bayita abantu abo oba babatuukirire. Njagala kubategeeza nti mbeegayiridde nnyo tebakozesa bigambo olulimi oluvuma abantu nga tebakozi ba gavumenti. Ate njagala okutegeeza omwana wange Kusaasira nti yakoze bubi nnyo okuvuma abasirikale kubanga naye akimanyi nti abasirikale be bamukuuma nti kibi nnyo. Akitegere nti abasirikale be yavumye ne balina abamukuuma batrainingira wamu. Ffe tulina be bayita intakes. Intake ya Kisubi ne intake yange ekigwa ku Kisubi kiba kubanga training zino zine engeri gye zitugatta. Recruitment bali recruitinga Uganda yonna fena ne tusinkana ekabamba. Kati ekyo kitufuula omu okubeera mwanyina wa munne oba muganda wa munne. Kakati bw'ovuma Kisubi kiba kikola kinkwatako nze omusirikale akuuma ono avumye kikosa kiruma. Abaana bano ne president akyogera lunye nti bakoledde sente entono emyaka mingi. Kati bw'obeera omukozi wa gavumenti ali supposed okubudaabuda omusirikale n'omuvuma obunaku n'omuvuma okwambala akasaati oba ak'$2,000 omwagala agende anyage afune esaati y'emitwalo 2 kubanga gundi ebigambo bye yayogedde nsaba aveeyo abimenyewo. Kusaasira yeetonde oba omukulembeze teyatidde kwetonda naye aveeyo yeetonde. Nze siri supposed okubeera ku radio wano nenvuma omuntu nti tekayina bwe kali bitya ebyo by'abakazi abakulidde oba ku mizigo. Ono muntu wa kitiibwa era nga bwe yagamba nti senior president's advisor wa kitiibwa muyimbi waffe gwe twagala ennyo. Naye bw'ovuma omwana w'omuntu gw'ogenda okuyimbira ku mbaga oba omusirikale oyo kennyini ku kasaati kako ng'asobola okusonda akasente n'akakuwa gy'omuyimbire kibi nnyo kye yakoze. Badde nno kyogerako kubanga siroza nti kyasanyusiza abasirikale okubanga bambala obusaati obw'$2,000 bambala obusuuti obutaliiyo. Kati nze mwegayiridde bave ku mikutu okuvuma. Omusirikale bw'aba yakoze ensobi ffe tusobola okumukwatako ne twogera naye kubanga olwo lunaku ndujjukira yali atambula nga jagyendi tenti yange beerinanya ya president. Then njagala kumutegeeza nti n'okutuusa kati ffe tukyalwanyisa COVID ne tulwanyisa mpox byonna tukyabye kubanga tuba tulina omukulembeze. Kati olw'okubanga byonna tubyewala abasirikale baba tebamanyi oba wabikebedde ng'ojja kyova olaba nti baali bamutangira okujja gyendi. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Munange tugenzeko Wafulu Figure avuddeyo n'abeera nga ababuuza nti olutalo lwa Tamale Mirundi Junior akw'ossa ne Lilipaza alusuubule. Awulira nga ayagala kuba nti nate aluyingiramu akatambi kaakano. Ekibuuzo kiri nti tulusuubule ffe bannantameggwa tulusuubule. Comment section. Olutalo lwa mutawani w'omufu tulusuubule. Oyo alina ennyama y'okumatako mu feesi yagaana okuziba. Ennatunulanga akaloddo.
oba yekuba kiwi enseyine ennaku otalina moral authority evuma muntu tolina moral authority emanyira muntu gwe waddameji amanyo gali aganaga galinga ganjiri annanga omwana ono atunula bubi bakutunga nyama yakumatako omanyi nyama yokabina yeguba temala gasi kuba gwe kiwundu kyekitawona lero kibeera eno enkya kibeera eno luli kibeera mu nnyindo luli kiba mu matu kati ofaanana embwayo comment section tulusuubule ekyebuzibwa nti tulusuubule kuliri pazo tulusuubule bannantameggwa wakati ndabanga olutambula siroole fabali quick sharp tulusuubule twagaa tuwanula entalo ku bbeera isi tumanyi okwewola comment section teekawaawo tulusuubule tululeke tulusuubule ngamba luno olutalo lwa mutabani w'omufu atunulanga akaloddo alina ennyama y'okumatako mu feesi muntu kyalina feesi ekulinga zigizaga wenoyinga akayumba ka mobile money atunulanga full stop dot equals ali disorganize alinga sapatu za loji omuntu ate teri kizibu kya mwana oyo nga kasuku you are the problem omanyi omuntu wogajja nnyo omuntu anago nakyo kizibu kiriza tugendeko ewa Muzeeyi Magala munange bambi Muzeeyi Magala yakoze concert Muzeeyi Magala ujoyawo yanyumye bitya yanyumye bulungi nga woli mukuba nti nate omulaba kakati ne tugenda ku concert yabaddawo ku theatre La Bonita ne bambi abantu batono nnyo abamulaza omukwano wabula ye Princess Samira yavuddeyo n'alyoka amugamba nti Muzeeyi Magala abo funye jemikwano jo okitegeera katsoke tukwa katambi aka Princess Samira munange ate ngayongera okugumya Muzeeyi Magala mikwano jo kituufu mikwano emituufu jo inamanyi abakuba mu ngalo abaseka abalayikinga banjawulo naye boyina ku mutima abakuli boli ku mutima bebano tusanyuke n'abaliwo mwebale kujja batiyo mwebale kwagala Muzeeyi Magala Muzeeyi abazeeyi oye Princess Amira nenga munange olwokuba nti n'abantu bazze batono tekyaganye show akugendera ddala mu maaso era abayimbi bangi abayimbye okuli Mathias Walukaga nga woli mukuba nti nate omulaba awo wabula nga obutebe bambi bubatunuulidde Muzeeyi Magala yabadde akoze sheno okusonda ssente kubanga alina abazeeyi bambi bayamba naye kirabika abantu omulamwa temwagutegeera bulungi nembeera ng'ekivulu temwakijjumbidde wabula Muzeeyi Magala oluvannyuma lwa concert yavuddeyo n'alyoka agamba nti ssente zaafunyiseewo teziyinza nakuba nti nate munnange azimaliriza ekizimbe mwe bayinza okuteeka abantu abo abazeeyi oba abakuliridde mu myaka katubeere nga tukuwa akatambike munnange ye wadde concert yemusaze naye yasigadde musanyufu nga Muzeeyi Magala katubeere nga tukuwa akatambi kano zigenda kuyambako mu kulabirira abantu boolabirira abakadde tuzimba nju okulabirira abakadde nizuddewo tezisobola muvuddemu nga meka oli mubbi zonna ezivuddemu zikoma ku bulooka lidako kikambuuze sente zofunye wano zisima omusingi nezibwa bulooka tezizimba osinza kusanyukira ki osinza sanyukira gwengeri nti abantu baze ne bakuwagira ekivulu kiwulidde kati ekivulu kyenkanankana omuntu atabudde obutwa nga bunoze bulungi ngaolawo katono kati wano omuntu wabuuza nti kikusaze oba tekikusaze oba kikubaaze kampuni balitanga tetwafuna tetwafiira kati nakabuuzo kembuuza akansiwa zewataddemu zivuddeyo ozinzirize bwe ziba zagaanyi Yes, subscribing, liking, aleka obaka bwawo mu comment section. Munange byatamale mirundi Junior kwasana Lili Pazo tebinagwa buli omu ayogera kike. Bangi bagamba nti Lili Pazo olutalo yaluwangudde
Nyate nga ne Junior naye tannazikiza nnyo wadde nga Junior yavuddeyo olunaku olweggulo n'abeera ng'agamba nti olutalo lwe ne Lily Puzzle alugaddewo olw'ensonga nti no Lily Puzzle ennyumba gye yalaze muzigo ate nga n'obuntumbu obulimu bw'abadde buli awo tebukanga nnyo kaakati nga ye nga landlord bwe tasobola kubeera ng'ate adda mu lutalo n'omuntu ow'ekikula bwe kiti. Ndage katubeere nga tukwaba n'abantu ab'enjawulo tiimu atusookere na tiimu ki katusooke ne tiimu Tamale Mirundi Junior tiimu Tamale Mirundi Junior ekiikiriddwa Dr. Sefuko okitegeera kati ate tiimu Lily Puzzle yo ekiikiriddwa Rama Rama munnange yavuddeyo n'atabuka Junior like ayina naye kye yamukola kati Rama si musanyufu katubeere nga tukuwa tiimu zino zombi. Tebakusiyaga tebakusiyaga tuleete obujulizi gwe nga bakumaliramu gwe toddamu manyira munno bw'oba manyira birala jamu abafu jamu kitaawe tomanyi bulumi bw'ayitamu nga taata waafudde jawo obusiru bw'oba totegeera nze ngenda kulekamu amagezi gwe nkuvumira ne ku page empya gwe ne bikutuukako bakusiyaga gwafaanana obubi gwe kaddugavu gwalinga akakongoli gyakasiridde ye gwalina obuza bwa yero ye gwatategeereke gwawunya akamwa kati gwe kale bakuwaanawaana nze luntekemu nzegezo nnyigeko obunyagi bwoti ebyo byovumaavuma abafu nze ndi mulamu nyabo ebyo byemusuubulasuubula entalo nze sisuubula lutalo ndwewola nga lugiramu n'amagoba ate ne making sure nti nsasula nongeya ne mukazi wange n'ogamba mbu ne Lama ayina amwagala ne kiseka nanyiiga yanteekako bulungi mwewaanirako ntaddeko simayiro ya Bobby etuuka eno musino jeni yawina mukazi wange ne kiseka olwavaako bati mbu ne Lama ayina amwagala n'asunga naawe oli fake friend naye omwana yakuvumye Junior omwana yakukubye point Junior oli mukwano gwange ne Lily Puzzle kakuba ujesi naawe okuba nkuwagira ndi side yo naye Lily Puzzle yakuvumye yagambye mbu amabina go ganyeenya mbu oyambala gistring mbu mujjawo simanya mujjawo musajja oli musajja ne balo musajja bye bisiyaga oba Lily Puzzle yabijjawa nze sibitegeera kyova olaba bannange okubeera n'emikwano gy'abalenzi kibi ogenda ne weeyalira munne yenna n'omwemalirayo n'akulangira enkeera kati Lily Puzzle walaba otya amabina ga Junior nti ganyeenya nawe kankubuuzeemu Lily Puzzle ye Junior lwaki onyeenya amabina buli kiisa agamba nti Junior musiyasi era tayima leeta nnyoko ne muganda wo bakuddiza alipoota bageti bino bye tujjeeyo akasajja kakuba fejasirwa kuba nti tuli mu good life nze Junior kati ekingeza siina bizibu I have no problem siina mwana gwempeerera siina muntu ali bubi waffe kati ngeze akabina ngeze akasolo ngeze olubuto ngeze I'm in good life kyenjagala kyendya nezijano ku TikTok nenda bakubanaku nenyenda ataina sente afaanana nganze nze ndi mu bulamu bulungi you can love me hate me I have the money in this country era mwebuuza Junior yakolawa akola ddi mukwano okola si kumyuka muniyo kozesa bwongo katugendeko mu kibooziboozi kya Eddie Kenzo kwosa ne Lily Puzzle Nabeni je baba.
Kwakule kwakula kutuka. Kakati fa batasoma. Agenda kutuwawa. Mube byegenda wete kikaje kuka. Nasoma music. Nasoma nayo nasoma chimukama katonda kutuyamba ya. Kuli ajulira bodi lokubera. Banange bebe cool webale kukuza abana banange Zuwena webale kukuza abana banange Alpha ne Beata twabalabye. They are so pretty and grown. Good job you've done. Bebe cool banange, I'm sending you hugs. I heard your story about you know whatever medical issues that your daughter was having. That was really emotional, and we thank God that Beata is now fine. Maybe the universe is paying you back through giving your daughter great health for all the heart patients that you used to help to go to India to seek medical you know opinions. Congratulations. Ebyo byonna byonna nga tubimaze abayimbi twabalabyeyo abalungi abakabi. We saw a great team, like all the other nice artists were there. Juliana Kanyomo, Juliana, we saw something, but I think ebyo bizimba bya mulubuto. Juliana oluso otero okutulimba limba olinga namukwaya Diana tugenda okulaba olubuto nga luzimbi ne tulowooza obaka Baston tuluga manate nga kasusi ate ogenda okuddamu okulaba nga teriyo wadde nefe nga abanna Uganda tuyinza okusanyuka ng'ozaddeyo bebi omulala if it is true, but I don't think it is. Like wabadde onywedde nnyo soda, manyi soda wa Coca-Cola aleeta gas naye Zuwena okwambala kwakulemera ki? Kati mugenda gamba kati senga asidi gwe mwambaza asinga nze simanyi kwambala, naye babagambako mbuno ndi mukazi wa superstar, babagambako mbuno ndi mugagga, babagambako mbuno ndi celeb. Naye gwe omuntu, it was a launch for your man's, you know, your man's album. Abaana bonna baze banyumye nga batonya moli. Zuwena no jango oyambadde nanu. Beata naye ne Beata naye she could have dressed better. That was an album launch, guys. Release launch or whatever it was. But it was something that was supposed to have the family really dressed to kill her nicely. Your man was dressed nicely. Your son was actually okay. Yabadde anyumye obulungi ne butopingako. Naye mama omwana nayambala obujini nayambala nakatopu. Gwe noyambala akagundi kananu wabadde nga katulina. Nange omubiri gwo kali go sijja kwogera kigambo kyonna ku mubiri gwo. Kwabaddemu ebijinji bingi naye Zuwena yiga okwambala kwakulemera ki? Labira ku babi buli mukolo ayambala appropriately. Oluusi ayambala ne gomesi if omukolo necessitates one. Wena nobeerawo noyambala kananu ku Kentucky ke Gazalandi sintika ate sinagambako mbu kalayisi, but it was looking cheap. Chusam abamu kumwe banange stages ze mwatuukako. Those stages are for hiring professional stylists for you guys. Nange bana bafe munyambe muntambuliza video zino. Munyambe muntambuliza video zino muduwaitinge banange. Ndi wano naye bagenda kuchimala ekiro. Munyambe muntambuliza video zino ku TikTok ku Facebook wachiri balifuna amagombe gange ne bazayo.
Mutambuliza video zino ku TikTok ku Facebook banange nagira kwela it winners nentunde no nenyingira kwa Gabriel ndifomeno jenyamba de banange nayingirira mwali Gabriel naye abantu bandese okuva lulimba laja ndira banange obulamu bugenda abasajja babagalidde mu nyumba bagenda kuntwala lero Bananga ndajanide kampuni ya LIT ngana janide kampuni ya Gabriel banange obulamu bugenda bananga munonyekerezako naye nga abadde mawuma wakyakola kimu kibiina kyammwe simanya nteekinze side munasonyiwa naye munnange Honorable Mukasambidde ye munnange ali ku side ya Mau okitegeera era ssaawa yonna bajja kwera nga bababuulira ani agenda okubeera kati ng'ate yakulira ekibiina kya DP katubeere nga tukuwa akatambi kano kati tuli wano eruti balala delegate conference ya DP tugenda kulonda obukulembeze bw'ekibiina obugenda okutwala ekibiina kino emyaka emirala 5 kati ffe abaliko nze ndi chief campaigner wa Honorable Norbert Mao era njagala kukubiriza ba delegate tutambule tumunonyeze obululu tubumuwe ate bwe tunaamaliriza tuddemu tuteese ku nsonga ezinaba zitunyika ng'era tuteesa n'omukulembeze tewaliwo nsonga yonna etuusa DP kufuna bakulembeze ab'ekibogwe ng'ate abakulembeze abasobola bwe bali bakyaliwo n'olwekyo tukyayina entambula gye tutambula tulowooza nti abakulembeze ba DP okubeera ddala mu buli kyalo bagenda kutuwa obuwagizi era twongere tutwale maaso ekibiina kya DP tukyalina bingi ebyokukola nga naye ekigendererwa kya byonna kwe kulaba nga gavumenti eno eva mu buyinza ffe ne tuddamu si nsonga oba etya oba etya naye nga tugikozeeko ng'ekibiina so n'olwekyo tulina okulaba nga ekibiina kisigala kyamaanyi era nityoka tutambula ebizibu bingi ebitutuusiddwako ekibiina kya NRM abalala babadde baagala kwekalakaasa naye bino biringa ku bwa kabenje akutomera si avaamu n'akuyingiriza bwe bawenyera n'olwekyo tufuna ebizibu ne tubisanga naye era tusitukawo ne tutambula njagala okwagaliza omuganda wange Honorable Norbert Mao obuwanguzi era ayongere akulembere ekibiina kya DP nga nze mumyuka we nga vice president wa DP Butete mudde badde mulabi mulungi walekwe kumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwosana okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi weeraba.